Twagala Pentagon oba tuddize ssente. Pentagon ya nnyoko. Twagala Pentagon tukoye zitenti. Gwe muganda wange musumba wange gwe tewandibadde gwe. Kale nange nasonda ku ssente era musumba tukulwaniridde. Kati oyo omutemu bwe yajja n'atuuka wa jjajja wange yatuuka ayingira kuba waali waabwe ng'era tewaliiko nti oba muntu amwekengera. Yatuuka bulungi ng'ayingira naye mu kuyingira omuwala yanyumya ebyo ebintu yali ayambadde jaketi kati ng'erabika ejjambiya yajja tebagiraba yali agitadde mu jaketi munda. Bwe yamala obbatematema n'amatira yafuluma. Bwe yafuluma omutima nti yatuuka ebweru ndoza omutima ne gumugamba balaga tebakoze eki tebafudde. N'akomawo munda n'abaddamu okubakutula ebitundu. Bulago n'abutema ne bukutuka wali, omukono ne bukutuka wali, amagulu ne gakutukako. Yoyogera bya mu Uganda. Yamusalamu n'ennimi n'agenda nazo. Eno emboozi gye nnyumya abantu b'omu ddwaniro buli omu ogenda kutuukayo era Kajuna bamulaba buli omu amutya ku kyalo. Kajuna tali mu kkomera. Nkowoola onalebo Kinyamatama. Nyabo Kinyamatama nkukowoola nze bampita n'ekojji. Eno message ekutuukeko era buli omu amutaaginga awo. Namulaba mu Paalamenti ng'asimbye Nakakongola ng'agamba alwanirira ddembe ly'abakyala. Maama wange yali mukyala eyali yeekoleddewo kyakoleredde abaana be. Maama wange Nabukenya yasigalawo nga mulamu mukyala. Nkusaba tolwanirira nze, kale lwanirira abo abakyala. Kiba kya nsonyi okubeerawo omuntu natta abantu babiri n'abatematema buli kitundu n'akiteeka wali ne batamusiba wadde emyaka 2 n'atagendako wadde mu kkooti nadda. Abantu b'Ekasangati ne Bulaga Aromatic Entertainment n'omuzanyo Customer Care balinye enkandago. Jukira eno yesaliriza esinga okunyuma ku TV kati no bagiraza live ku stage. Customer Care Saturday nga 6 ogw'omusanvu wa Afro Club Ekasangati nga 7 ogw'omusanvu bagutute mu Jogize Bulaga wonna shinjo mutwalo gumu bano bazanya nomere gudu ettala lya Kampala Florence Nampinja Sahaba Dubowa Bukenya Muhammad Nabunya Jamila Nakalema Shadia Tanasi Nesamula Beatrice wabula ono kujukiza nga 6 ogw'omusanvu bali mu Afro Club Ekasangati ekera nga 7 bayugumye Jogize Bulaga. Aromatic Entertainment n'omuzanyo Customer Care biwagidwa CBS at 8 Canada. Tewakyali kulinda kwonna olugendo lw'okulambula Canada luulu n'olugguse. Ojjukira ebiseera ebyo we twasobera ku Canadian Prairie era nga wandyagadde okulambula n'okutuukako mu bifo eby'enjawulo gye zisangibwa mu Canada. Omukisa guguno True Treasure Land International Safari tukutegekedde ekyenjawulo n'akaseera k'essanyu okuyisa mu bijjaguzo bya Ssekukkulu n'okumalako omwaka guno mu ggwanga erya Canada. Twaniriza amasomero n'abantu ssekinomu abandyagadde okutwegattako okujja okwewandiisa leero era ng'okumanya ebisingawo tukyalireko ku woofiisi yaffe esangibwa ku luguudo lwa Seguku Katale ku kizimbe kya Mwerere Complex omwaliro ogusooka ekisenge M2016 oba otukubire ku +256 2 9 jangu tukutambuze okutuuka mu buli nsonda y'ensi ne True Treasure Land International Safaris okusala bwokwo bwe bweyamwa bwaffe. Soko oyimbire mu layini y'akayimba ka Pentagon. Twagala Pentagon oba tuddize ssente. Pentagon ya nnyoko. Twagala Pentagon tukoye zitenti. Gwe muganda wange musumba wange gwe tewandibadde gwe. Kale nange nasonda ku ssente era musumba tukulwaniridde. Akasente kawano nga kamenya ffe twakasindika kubanga yeggwe buzimba ennyumba mu mawulire nga teffe tuusaba mu Kisuuto wali oteredde. Abantu bawano mbabuuliridde naye pasite ebyakasente mubisiirikidde.
muzeeyi kankubuulire ensonga toogizannyisa ffe ndiiga tujja kudduka nayo kawaŋŋamudde. Yes. Bamuyita ne Koji Pentagon eyo nene nze tenasooka kuwulira mukana ako omuceere omuceere mu nnyama omuceere mu nnyama ceere nnyama omuceere mu nnyama. Nina n'akalala kapya naye kaakabi kayinza okuba nga naye kali mukola bulungi ku TikTok. Bagamba nasanze olutalo mu katale Nakasero nange nalusanze mu katale Kibuye ebikozesebwa nga byekalakaasa buli kyolamuzaako kyagala yomba obuleega bw'abakyala bwakukulumye nti amabeere gammwe ge bukuŋŋaanya mubusasudde ky'okubuulago siima oba bugaaleke gakoone ku kkundi ebikoola byekasenge ŋŋamba enkwacco nazo zabaddeyo nga ziwanda omuliro. Tiki gavumenti eteese ebiwere ani yagwa ku kkubo olw'okuba enkwacco ak'olukumi kaagambye ak'ettaano mu biseera by'enkomerero libeera otya mu bibbo bya kereziya tobeeramu kyokka obeera mu loogi Mabala Nandongo ye mukyala Kabeji yazzaanyiziira n'agamba mugenda kunjokesa omuliro mwagala nnyo kunsiikira mu mbizzi nga temumanyi wadde diini gye nsinza sabbuuni wa dongoloona yawonaakanga n'agamba nange ebbeeyi nnyongeza lwaki abantu ndamubeera muddugala ng'ate nkuuta entamu n'ezimyamyansa. Twawuzeza kayimba kakafeero Kampala mu kkooti anti kati okuyimba kwa kati kinyuma nnyo ate era n'owuliriza ne ku nnyimba enkadde z'abantu abo abakulu ekikuyamba okuba osobola okukola ebintu abantu bye basobola okunyumirwa. Kale ne Koji gwe nnina wano first of all nakufuna ku ssimu tetwafuna budde kwogera muntu ku muntu omusumba amuvaako. Omusumba simubeerangako just nti nno omusumba ayinza okuba yakitwala obinga engeri nti oba omanyi ebintu bino bibaamu engeri bbiri ng'osobola okuba ng'okola ekintu ng'okikola nga bizinensi ate omulala ng'akola akunyumirwa. Kati kumwenani akola nga bizinensi ani akola kunyumirwa? Ye bw'aba alaba kyamukosa kitegeeza ba bizinensi kubanga aba alaba nakola ki naye bw'aba alaba nti nno agira ndiga za Katonda era agamba kansabe Katonda ye ajja kukola ki ajja kulaga abantu ekituufu okitegeera. Era nze saayimba nti oba ki naye nayimba kubanga abantu bo nali mpulira ebirowoozo byabwe. Nti baakusaba nalaba ebirowoozo byabwe ku social media okwo nendaba ebirowoozo nga naawe oyagala hiiti buli omu ajagala era ofukamira wansi n'ogisaba Katonda so bw'aba agikuwadde omwebaza ate tojeegaana. So hiiti bwe mba njirinawo era kanyongereko nkimanyi abantu bagenda so tokyejjusa okuba nga ayimba akayimba ka Pentagon. Sikyejjusa nejjusa nviiri zokka naye nga nze omuntu sina kye nejjusa kirala. Omulama ne ebiseera ebisinga aliwo omuntu olina obbeera olina obbanga ogwanidde ne Koji who are you okusaba kyotaatuma muntu. Kati mu mbeera eyo kati Mr. Saimo nze omanyi nkolera mu town Kwanet Plaza nyinako salon kwensibira enviiri naye nze mu biseera ebyo ffe waka tuli bantu bakatuliki nnyonnyonyo tuli basabi naye nali musajja mukatuliki naye natuuka enviiri bwe zaatuuka ne ziwanvuwa obulungi natuuka nga mu bakatuliki baffe bw'ogendayo wabaawo ekifaananyi ekirala olumu ne faaza asobola okuleeta okuyigiriza nga kukwata kuggwa okitegeera. So kyatuuka nga confidence yatuuka nekola ki nebula nenoonyako wantu osobola okusabira kati yale akyali awo nga owakiseka n'oyisaawo awo ku Bati Valley wakitogimanyi nti Bati Valley nedda just nti nno kwegatta neweera okubogattagatta ebintu ebingi ebimu n'obyerabira. So kati ku Bati Valley we nali nkola ki ng'ogendawo n'osabirawo kuba wali kumpi lunch hours ki so natuuka enjiri ye nenkola ki nennyingiramu nenfuuka omu ku ndiga ze naye munnaye ate gye biva ne gye bidda enjiri yakyuka gye twali tuwulira ku Bati Valley
era ku Bat Valley nkubulira amazima ku ttaka eryagula Kanani nasonda sookoleke biki ebyakyuka mu njiri ya Bat Valley kwe twagenda ekkana eya Bat Valley yali eryowa mwoyo eryowa ababi obubi abalina ebiwundu ku mitima n'abantu okwagala Katonda n'okwagala bantu bannaabwe. Eya Bat Valley eya Kanani yagenda ku byenfuna eri mu byobufuzi eri ku by'abakazi simanyi obubina gundi abigudde kwegamba tekyali njiri wabula yafuuka theatre ekoji ate kati bwe twebiraba ku social media ayogera kintu ki entertaining abantu yogera bibyo nze so Mr. Simon kyogaa ndina obuwala ebintu ebyo tobeera ku entertainment tobeera ku entertainment nti bujinga ali mu ku entertaining oba oli ku njiri oba oli aba ali mu ku entertaining yange yokka kale oba tubiveeko oba tobiraba naye njiri kyo ebyaddala yayiika oba gwe batenda bakazi simanyi mukazi wange guno omuti ogulaba bw'olinnyako n'obeera wali osobola okulaba biri mu kikomera kiri yes bw'oba tolaba biri mu kikomera kiri options zisobola obba ebbiri kisobola okuba nga nannyini kikomera yayongeddeko obuwanvu bw'ekikomera obanga gwe yes oba gwe waseseetuka mu ndaba y'ebintu kati because ebintu okyabiranga wali birabanga olowooza nti byewali olaba bye byaseetuka nga gwe waseseetuka singa okuseseetuka kwange singa nava mu Katonda nenzira nenoonya ate abasawo Abaganda owulira nendaba nti ate nakyusa nti nava Katonda nengenda ku sitaani nenzikiririza mu sitaani nandibadde nga naseseetuka naye bwe mba nava Katonda era nesiga nga noonya Katonda kitegeeza ekigambo kye nagenda nga nfuna era nga mpulira tekikyali ekyo kyakyukamu nenoonya ekituufu ekikyalinga kiri kye nasanga mu kusooka ebyaddala bwewali ku Bat Valley biriwalo ebyabuulirwangako yes olina byewalaba ebyakyuka nga ebyabuulirwanga nga bisimbibwako nnyo essira ku Bat Valley essira eryali lisinga okusimbibwako kwesabira kukkiririza mu Katonda okitegeera weesabire naye kati essira erisinga obukulu byabufuzi byonna so kati katukusabire bireme kukola kikuddamu kubeerawo so nekojjono gwe nnina nekojjo ensonga lunaku leero wakimuleesa alina emboozi ye yembali atuulirizeemu katono nnyo naye nga mukugi na nutshell okugisamarizinga ettaka lya muzeeyi lyabaki baagala kukola kisaawa zino nga tonantwala gye kiva kaakati nze essaawa eno siri mu kulwanira ttaka oli mukola ki era emyaka egyange teginatuuka muganda wange entalo z'ettaka ezo ziraba mu bulamu bwange sizaagalira ddala naye ekikuluma kiri ki ekinnuma nwanirira obwenkanya oba omuntu okuba nga yakwata ejjambiya nagenda n'atemaatema abantu babiri jjajja wange ne maama wange n'abatemaatema bifiififi ne batuuka n'obbayoolera mu bukutiya ne bamusiba omwaka gumu n'emyezi 3 ng'avuddeyo ng'ali ku kyalo ate era ku ssaawa eno wenjogedde nse sandize mu mawulire kwogera nsonga zino naye era nga ziseemu okubakijjanya ku kyalo yatematema tebaafa yatematema maama wange ne jjajja wange ne tubaziika baafa mu Uganda byogera bya mu Uganda laakaikoki ekyalo bakiyita ddwaniro bino byenjogerako tuli mu kwogera ku mboozi
nga mu Uganda gituwangaliramu yes omuntu yatematema abantu babiri yatuma yatematema yakwata ejjambiya najja ssaawa n'ekitundu n'ayingira mu nnyumba n'abatematema ne maiti n'azikayo n'azongera wali mu ddiiro n'azijja mu bisenge n'ayongera n'abatematema bulungi n'avuga piki ye n'agenda ku poliisi n'agamba nzisa abantu n'ejjambiya ng'eriko omusaayi mu nsibe nga kyati abantu omukwata bakole ki bamuteera poliisi y'e Buyamba we yatuukira Buyamba poliisi bino bye njogerako buli omu abimanyi n'ebifaananyi baali baabikubangamu ebiri mu poliisi simanyi oba kati bikyalimu okitegeera n'atuuka n'agamba nzise abantu era ne bamukwata ne bamwongera ku poliisi yekalisiza abantu bagenda okutandika lumazi okutambulasa abantu tumulabe nga agenda ku poliisi okutuuka ku poliisi ne babaga tumwongeddeyo ekalisiza okuba baali bajja kukola mu injustice kati tugenda kuliwindinga yes eyatema abamuyita batya eyatema bamuyita otya nze nakula nga batuyigiriza mu muyite anko kojja kati okuza omuyita kojja nkuze muyita anko nti oyo omwami bamuyita Kajuna Saddam musajja musiraamu jjajja wange azaala maama wange mukazi munyankole era mukazi mukatuliki amaka gaabwe baali babeera Mbalala ku kyalo Nyamitanga kati bwe baali nga babeera Mbalala jjajja wange nga tetunnazaalibwa ebyo bye ndi mu kunyumyako jjajja wange omukazi yayina bbaawe gwe mba mpita jjajja omusajja bwe yamuyina nga babeera ku kyalo ekyo baali bayina abaana baabwe 3 ng'abaana bonna baana bawala nga teyazaala baana balenzi jjajja wange bajjajja bange 2 omukazi n'omusajja nga babeera Mbalala balina abaana 3 baali bayina abaana 3 nga tebalinamu mwana mulenzi n'omu naye ku kyalo okwo kwe baawangaalira baafunako omwana omulenzi gwe baayagala ennyo ne batuuka omufuula omwana waabwe oyo omwami yoyo gwe bayita Kajuna yatemula kati oyo Kajuna bwe baamwagala ennyo jjajja wange omusajja yatuuka n'alwala n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'afa bwe yafa jjajja wange omukazi yawulira nga teyeebereka ndowooza kubeera ku kyalo okwo simanyi nsonga ki Enyamitanga yasalawo asenguke mu kusenguka yanoonya ettaka yalifuna ku kyalo bakiyita ddwaniro lya Kaikooki bwe yafunako ettaka yalisiima najja alabika yatunda eri najja mu kutunda eri najja n'agulawa najja n'agula eno era Kaikooki kati bwe yagula era Kaikooki n'asalawo asenguke n'abaana be 3 ng'olwo bbaawe amuleseeyo eri gye baamuziika Mbalala aba bafudde ogamba muleseeyo omuntu abanga agamba entaana bagire amalaalo bagaleseeyo ne basenguka ne bajja mu kujja yajja n'omulenzi era oyo Kajuna naye Kajuna yayinangayo akataka eyo Enyamitanga akake ng'omuntu jjajja wange bwe baatuuka eno nga batuuse baleese ebintu amugamba naye eryo ddayo naye baaba eno nga nzize mu Baganda beereere namugamba naye ettaka lyeno lya layisi nze olaba wano banguzizaawo ssente bwe ziti omanye ettaka eryasigadde osobola odijjamu ssente bwe ziti tusobola okunoonya wano ekitundu nga kinene nnyo nga kisinga ekyeri nojja wano nondiraana nembeera nga nange nnyina emirembe kuba bombeera wano tujja kubeerera ddala nga tukoze famire entuufu kati
ono Kajuna yakipiikinga n'amugamba n'omugamba jjajja wange ono eyanguzizza wano gwe ŋŋenda okwogera naye yennyini akuguza ndiraane. Era kye baakola jjajja wange yayogerezeganya n'omusajja yakola ki akawuka ako kajjeeko kayinza okukuluma. Yayogerezeganya ne jjajja wange bwe yayogerezeganya ne jjajja wange yayogerezeganya n'ole yamuguza ne batuuka ku nzikiriziganya. Era ono Kajuna yava wano ng'agenze kunoonya muguzi akola ki agula eri akataka ke. Era bwe yakatunda n'akomawo wano era akaayi n'atandika okubeera ne jjajja wange. Era mu kusenga ab'ekyalo bonna baali bamanyi asenze ne mutabanyi we kuba bagira mu kiseera kyekimu ate nga bonna boogera Lunyankole. Kati bamaama bange era bamuyitanga baaba kuba yabasingangako emyaka. Yasenga ku kyalo n'abantu bana. Yasenga ku kyalo n'abantu bana, abawala basatu be baana be bennyini ab'entumbo be yeezaalira n'omu omwana we gwe yakuza naye nga ab'oku kyalo bamutwa naffe era nga naffe kennyini Uncle Simon olutuuka bw'oti akugambirawo jjajja genda obuze ku kojjaawo era naffe twakulanga kojja waffe omukubira n'essimu kojja njagala kwogerako na maama osegeera. So twatuuka nga yafuuka kojja era kyemmanyi sibimanyi bulungi naye nze kyendowooza ayinza okuba yeyagaba ne bamaama abo nga ye muko okitegeera kubanga kati bamaama bwe baakula baatuuka ne bakula ne bafuna abasajja ababeegomba ne babakwana ne babawasa ne bavaawo waani ewa jjajja. Jjajja n'atuuka n'asigalawo nga takyalinawo mwana n'ogwo. Kati ono omulenzi yasigalawo naye n'awasa. Bazi yali aguze kumpi naye. Kati jjajja bwe yagula bw'ati olusozi Lulamba ngadde n'engulu kati ye yazimbira ddala wano ettaka lye we lyali likoma. Kati ono ye baamuguza mmanga kuba eno jjajja ettaka lye lyali ndooza liri muyika nga 10 n'okusoba okwambuka lusozi Lulamba. Kati ono ne bamuguza wano wansi. Kati abawala bwe baakula baafumbirwa ne baggwaawo. Ono yazimba famire ki mpya n'asigalawo ne jjajja wange ne bakola obutuuze. Era abaana baakula jjajja naffe baana bakojja okitegeera. Kati ekiseera bwe kyatuuka obudde bugendedde abo jjajja akaddiye ebyaddala yali akaddiye yali ayingira ndowooza n'emyaka 9 kubanga nakubiddeko anti wange muganda wa maama wange nangamba yali myaka 92 naye nze nali mbadde mente yali tagiweza kubanga yali atambulamu wabwetu ne twogera ne tukola ki. Kati ndowooza kati ono Kajuna oyo omusajja omutemu gwenjogerako ndowooza yatuuka n'alaba nga jjajja akaddiye obwongo ne bumujjira nti obudde bwonna akola ki afa. Kati maama wange ebiseera ebyo yajja mu kyalo azimbeyo ennyumba. Olwo omwaka ogwo gwenjogerako gwali gwa 2012. Bwe yajja mu kyalo azimbeyo ennyumba yasalawo abeererewo ddala paka ennyumba weekola ki weggwa. Naye mu biseera ebyo nyina sisita wange bamuyita Doola yali asembayo obuto yali amala omugigi yali afuna bagiyita oba konfirimansiyo oba mugigi. Kati bwe yali ng'agumala yakubira maama essimu n'amugamba njagala tiketi. Baali bamutuma tiketi ku kyaki. Tiketi eyo gye bakonamu sitampu y'okufuna oba omugigi gye baamuzaalirako waliwo tiketi nga bakubatiriza certificate tugiyita tiketi anti mu Luganda. Certificate gye bakubatirizaako. Kati yali yagisaba yagikubira maama essimu agimuweereze nga bajagala ku kyaki. Kati maama eyo certificate yali yagizinga mu ndagaano nga mwe yakola ki yabitereka wamu.
kati maama okugenda okukebera certificate eyo ng'egyempita tiketi nasanga ng'endagaano teriimu. Kwe kubuuza jjajja namugamba maama endagaano nga teriiwo wano nali nagiteeka mu bino ebintu. Kuba oyo maama ye yali yasikira n'ekitaawe maama wange. Kati namugamba endagaano nga sikola ki nga sigiraba wano. Anamugamba tekisoboka kebera bulungi. Bwe yali nga tagira ajajja kwe kusitukayo najja akole ki amuyambeko bakebere bonna. Nagamba tekisoboka. Kati jjajja era obwongo bwamugaya namugamba alaika Kajuna yagijjawo nafunako wagitereka ndooza nga alaba wano teri seefu. Kwe kumuyita nga mutabani we. Bwe yamuyita yatabuka nnyo. Nga kye kimutabula. Agamba nze temuddamu kumbuuza bintu byammwe ki. Kati awo baatandika okufuna okumanya ne bagamba ono ekitegeeza yabba endagaano eno ng'ayagala wano. Alabika amanyi jjajja agenda kufa akole ki agende atwalewo. So kati awo mukuddiza ebigambo baafunamu era okwogerezeganya ebigambo ebyalaga maama nti ono yalina endagaano. Kuba nze maama yaŋŋamba yamugamba mwe muli baana bawala wano mwagazaawo kimugende mu babba bammwe. Okitegeera. Kati maama wange baatandika ne bagenda mu kakiiko ak'ekyalo ne bagenda owa chairman ne bateekayo omusango ne babatuuza ne bigaana okuggwa. Ne bagenda ku ggombolola. Eggombola bagiyita ddwaniro. Era eyo eggombolola ebiseera ebyo chairman baali bamuyitaziwa chairman ye yaliko. Emisango egyo ayinza okuba nga agimanyi bulungi akyagijjukira mwaka 2012 Ogw'ekkumi lwe baamutemula ennaku z'omwezi nga 2 lwafa. Kati emisango bwe gyagaanaawo ku ggombolola kuba eyo eggombolola essaawa eno chairman aliko bamuyita Tom. Naye naye yennyini akimanyi bulungi kubanga yali yabeerako chairman ziwa n'amuggyako ate era n'adda. Era abimanyi bulungi nnyo. Ayinza n'okuba nga ogenda okuvaako ng'olwedde emisango yali yagirekawo nga gyamulema okukola ki okumaliriza. Ono n'agisanga n'agitandikirako. Era egyo emisango bwe gyabalema gyeyongerayo paka ku disitulikiti. Poliisi ya Rakai prison eri awo mu koona waggulu. Buli omu agimanyi. Emanyi bulungi bino byenjogerako. Kubanga bwe baagenda ng'era bali ku nsonga ezo bawulira ebigambo bya Kajuna nga tebikwatagana ne basalawo bamuggyemu engatto bakole ki bamuyingize. Naye nga baali bagenze kukola ki kuteesaganya. Mu kumusiba baamusiba ennaku 2. Nakkiriza n'agamba endagaano kituufu nkola ki nzirina. Era n'asaba ayogereko n'abaamuwaabidde. Baakubira maama essimu ne bamugamba ekyaliwo ne bamugamba keera enkya ssaawa 3. Maama wange yakeera ng'avaawo olwo ng'ava mu ddwaniro ekitundu bakiyita Bigando. Yali abeera ye gye yali abeera ng'agenda ku poliisi ey'e Rakai prison. Bwe yatuukayo ne bajjayo omusibe ne bamugamba yogeramu omusabe kyokola ki kyoyagala. Yamunnyonnyolamu n'amugamba endagaano ngiina era ayina gye yamugamba anti wange bwe mukubira ye ayinza obbiŋŋamba ebyalo ebyo. Ayina gye yamugamba endagaano gyeri nga kyetaagisa bamuweeyo olunaku lulamba bw'agenda olwaleero abikomyewo enkya ku ki ku poliisi. Era bwe yayogera ne maama n'amugamba nze simuyinaako buzibu wabula ekintu kye njagala kiri kimu aleeta endagaano. Kuba maama wange yali yasikira ne taata we. Kati bwe yasaba nti agenda aleeta endagaano maama n'akikkiriza ne poliisi nemugamba no problem. Ne bafuluma bulungi ng'abooluganda ne bagenda na 2. Naye kye baamugamba endagaano togimutwalira waka gikomyewo wano ku poliisi. Era ayina gikimawa ku poliisi. Kajuna buli kimu yakikkiriza. Bwe baagenda simanyi we baayawukanira kuba baafuluma 2.
yagenda agula jambiya ng'afuna bano abawagala obumasika omuliro kuba baŋŋamba omusajja baamulaba ng'agiwagaza omusajja baŋŋamba bamuyita Kavuma awagala majambiya n'awagala ejjambiya mu kuwagala ejjambiya nnyina brother wange bamuyita Kaweesi Nicholas ye firstborn wa maama wange era ye firstborn wa taata wange. Abantu abasinga bamumanyi kubanga akola ku takisi n'okuba kati yazivaamu yaziwummula yaleeta abantu beeyo okusinga okubaleeta e Kampala. Gwe njogerako abantu amanyikiddwa nnyo Kaweesi owa takisi ava mu ddwaliro. Amanyikiddwa ku stage ya Kampala Lakai. Yes, ye Masaka kubanga tera baziteeka ku ze Masaka. So abavuga Masaka Lakai oba Kampala Masaka. Oba Muzeeyi Kabiito we batwala. Muzeeyi Kabiito taata we n'ennwaji. Kati nga brother wange oyo ng'avuga takisi n'ajja e Kampala n'addayo mu ddwaniro. Kati omwami ono pulaani ye ey'okutta maama ne jjajja wange yamuggira mu bwongo ndowooza nga bano balina kufa nsigaze ki ettaka lino. Naye ndowooza bwe yakirowoozaamu ekyokutta abantu abo nga tasse brother wange oyo ng'awulira tekijja mmuyamba kuba ono brother yakolangamu ng'alinamu ku ki n'alowooza bajja kusigala nga bamulondoola. Naye Katonda alina bw'akola ebintu bye nti brother wange koola oba emmotoka yabaaki oba ki n'agaana okutuuka n'asula e Kampala. Ekyo tukitegeera tutya nti yali ayagala mutta. Waliwo abasajja bali bookya amataffaali tanuulu nga basemberedde wa brother wange awo kati ng'ekkubo lyayitiramu we bookyera kumpi nalyo balaba omwami okajuna ng'ayitawo saawa mwezi kawungeezi ng'akkirira era ne balowooza agenda wa mutabanyiwe nga buki nga bulijjo agenzeko wa mutabanyiwe. Ne bamulaba ku makya ssaawa 12 ng'era avaayo. Naye brother wange ye yasula Kampala waliwo ebyamusumbuwa n'akola ki n'atasobola kuddayo mu kyalo. Naye ndowooza ye yalina mission mu bwongo ng'agamba bwe kituukiriza lwaleero kisobola okukola ki kisobola okugaana. So kati bwe yava eri ssaawa 12 yajja direct n'atuuka wa jjajja wange nga balimu ne maama wange. Waaliwo omuwala ng'abayambako emirimu yali mu luggya ng'ayera kuba mu luggya bali basimbamu emiti akeera ne balongoosaamu. Ne brother wange oyo yennyini yali alina akaana ke yazaala nga yakawa maama ng'akomyewo nga abeera nako ne kali mu mwaka ndowooza nga mu kitundu nga kakyali kato. Kati oyo omutemu bwe yajja n'atuuka wa jjajja wange yatuuka ayingira kuba waali waabwe ng'era tewaliiko nti oba muntu amwekengera. Yatuuka bulungi ng'ayingira naye mu kuyingira omuwala yanyumya ebyo ebintu yali ayambadde jaketi kati ng'erabika ejjambiya yajja tebagiraba yali agitadde mu jaketi munda nga mwagikwatidde. Then ayingira mu kuyingira yatuuka asala busazi bw'ati neeti ya maama yagenda mu kisenge kya maama wange ng'atandika amutema. Mu kutandika omutema omuwala awulira omuwala adduka akuba enduulu naye jjukira jjajjaawo waali ne bwe tunaatuukawo kati era mbadde nsaba Mr. Saimu onyambe buyambe no interview Kajuna takyatema ogikole mpaka ku ground. Genda mu maaso olwa Kajuna atema nnyina. Kati ono yakuba enduulu naye bw'onaatuuka bujja kola tewali bantu yagula ettaka nga wanene wantu wanene nnyo kitegeera nga bw'omanya ebyalo kati nga n'abantu tebakola ki tebawulira. Omuwala yakanya kuba nduulu. Kati ono bwe yatematema maama jjajja avaayo mu kisenge n'omuggo agamba oyagaza ki muwala wange naye amukwata akola ki amutematema amwebasa ku maama. Bw'amwebasa ku maama wange
yatuuka bwe yamala obbatematema n'amatira yafuluma bwe yafuluma omutima nti yatuuka ebweru ndoza omutima ne gumugamba balaka tebakoze eki tebafudde n'akomawo munda n'abaddamu okubakutula ebitundu bulago n'abutema ne bukutuka wali omukono ne bukutuka wali amagulu ne gakutukako yoyogera bya mu Uganda yamusalamu n'ennimi n'agenda nazo okitegeera eno emboozi gye nnyumya abantu b'omu ddwaniro buli omu ogenda kutuukayo era Kajuna bamulaba buli omu amutya ku kyalo Kajuna tali mukomera nkyakunyumiza essaawa eno Kajuna ali ku kyalo ataayaaya teyaweza na myaka 2 mu kkomera bw'abatematema n'abamala bulungi yayinangabo kapiki yajja ne mutabanyi we bamuyita Filimoni mutabanyi oyo Filimoni yasigala ku piki wali era yalindoza amugambye ekyagenda okukola bwe yasigala ku piki ono bwe yamala okutema yagenda bulungi Filimoni n'asamba piki ono n'atuula n'agivuga mpaka ku poliisi ebuyamba era baŋŋamba oyo omutemu n'ennimi za maama wange ebitundu ebimu yabisala n'agenda nabyo era bwe yatuuka nti ku poliisi ono omwana ye yatuuka ku poliisi yagenda n'ejjambiya n'atuuka ku poliisi n'agamba banayenzisa abantu poliisi y'ebuyamba era osi yenna yagiriko 212 mu Gw'ekkumi ennaku z'omwezi nga 2 buli kimu kino bakimanyi balina ebifaananyi bajja ne bakuba ebifaananyi ku siini buli kimu abantu bonna ab'ebuyamba bakola ki bakimanyi bino byenjogerako bwe yatuuka ebuyamba ku poliisi yabona omutabanyi we piki n'ebitundu ebimu bye yajja ku bantu ndoza yagenda ndoza amulagirira mulogo akole ki musawo Muganda agendeyo oba wakinnansi ono oyo Kajuna bamuyingiza poliisi ku ssaawa eyo bamuvugiramu ne bamutwala e Kaliisizo abantu bagenda okutegeera eŋŋambo ate tumulabyeko wano bajje bakolemu justice okutuuka ku poliisi abantu bazze n'ebiso n'emiggo n'amayinja babagamba yiyo liri ekkomera mumukeberemu bwe mumulabamu era ne babagulirawo bulungi kuba abantu baali baagala kumenya kkomera ne babagamba bannaye mugende e Kaliisizo okitegeera kati e Kaliisizo wala wenjogera okuva mu ddwaniro okgenda e Kaliisizo takisi yokka erabika ekutwalira 7 oba 8 kati kyebakola ne baddayo ku kyalo ne bakola mob justice ku bintu bye nyumba ne bagikuba wansi ne basala embuzi ze biki kyensinga okujjukira nze nali nsomeraga ba parents ebiseera ebyo nali nyina akasimu kange ku ssomero nga nagenda nako brother wange yankubira nangamba maama waafudde kuba kyenjjukira Mr. Simon olunaku olwo kyenjukira olunaku olwo ku makya 12 maama wange namukubirako nga nakava mu prep bwenti kyensinga okujjukira nalina essimu ng'essimu eyo ngikweka nga tebagiraba
era nekola ekimu yategeera nti nina essimu maama wange lwe yafa. Kati maama wange bwe namukubira jijukira twalinayo semina yalina ku sharing. Maama wange ne mugamba maama tulinayo semina ku sharing. Naye maama yaŋŋamba ngenda essimu yange weddeko omuliro. Waliwo omusajja bamuyita Mulindwa, amasannyalaze kesaawa eno gaatuukayo mu ddwaniro naye gaate gannatuukayo. Omwami bamuyita Mulindwa Musota. Naŋŋamba essimu yange kangitwale wano wa Mulindwa Musota, nja kukubirako ekawungeezi ng'ovudde mu kiraasi nkuweereze ssente era gendayo kyemu omugambe ngenda kukuwa, ogenda kumuwa ssente kawungeezi. Mr. Saimo bwe namala okwogera ne maama wange nagenda mu kinaabiro okunaaba nyangu ngende mu kiraasi. Kolo saafuna na buugi kuba obudde nabumala njogera na maama. Bwe nava mu kinaabiro okunaaba nasanga essimu ng'eriko missed call. Kwaliko missed call 15. Kati we kwaliko missed call 15 ngamba nankubidde ku ssimu bw'ati nali njijjawo bwe nti nali nkyaginyiganyiga ndabe abantu bamekera naddamu n'akuba. Kati yali akubi bamuyita Fly. Oyo Fly mwana wa ssenga wange. Fly naye akijjukira ku ssaawa eno ye muntu eyankubira essimu n'aŋŋamba maama we afudde. Fly buli omu amumanyi mu ddwaniro avuga booda, mwana wa ssenga wange. Ssenga wange oyo bamuyita Nakaweesi. Kati Fly bwe yaŋŋamba maama we afudde waliwo abantu nga boogera background ng'ereekaana nnyo nnyo. Naye bwe yaŋŋamba maama we afudde yavaako mangu. Yaŋŋamba maama we afudde n'akola ki? N'avaako. Kati nze omutima Mr. Saimo gwantwala nti akubye Rongo nnamba ku engeri gye nawuli abantu nga baleekaana emabega. Era saakitwalanga kikulu. Bwe nali nga nkyali awo nkyetereza bulaza wange oyo Kaweeso wa takisi ne mulaba ng'akuba. Ye yaŋŋamba bulungi ng'ali kamu n'aŋŋamba Neeko munaye maama Kajuna amaze n'amutta. Naŋŋamba omanyi Kajuna asse maama amutemyetemye. Namugamba Kajuna asse maama. Naye ndi wano yaŋŋamba ndi wano Kyengera. Ndi mu kugula coffin. Amangu ago Anti yali ava Kampala ngadda mu kyalo. Naŋŋambye babatemyetemye bakuyoola buyoozi. Naye kangule coffin ngende. Bwe nava ku ssimu tusaddamu kutegeera. Kati waliwo brother wange bamuyita Jebbi. Twamukaza akolera Jebbi naye bamuyita Ssenyondo John Bosco. Ku ssaawa eno abeera Matugeyo gye yazimba. Yali asomera KI ebiseera ebyo. Engeri gye nali eggaba yayanguwa mangu bambi. N'atuuka ku ssomero n'agamba ekyemu. Nnoonya oyo omwana afiiriddwa maama we. Naye oyo Jebbi ye twabula ba maama. Naye nze maama wange Jebbi muganda wange nnyo kubanga maama we ye yankuza. Nze maama wange yali yandeka muto ewa taata. Kati nga Jebbi ye muganda wange nnyo gwe twasulanga n'effe ennaku buliri. So
Jebbi bwe yajja maama wange abaana be bonna bambi baali babeera Kampala ng'oggyeko yo Kaweesi alavuga takisi. Yajja n'atandika okugenda nga tubakima. Prosikolo yali alinamu owino ne tumukimayo. Ne tunoona abalala e Kalwerwe gye yali abeera. Ne tuyingira ekyalo. Twagenda okutuuka mu kyalo kuba ssebo awo Mr. Sayima ovugirawo essaawa nga 5 okuva e Kampala okutuukayo. Naye kati eriri yali takisi etwala essaawa nga 6. Kati bwe twatuukayo Mr. Sayima kisobola kwerabira. Nasanga kofini 2 nga ziri awo mu ddiiro mu nnyumba ya jjajja wange mu ddiiro. Naye kofini ezo 2 bwe nazitunulako bwe nti ya maama wange ye yali esooka, ya jjajjange esembyeyo. Bwe natunula maama wange mu feesi yali mukazi mulungi ng'alabika bulungi nga taliiko wadde akamogo ku feesi. Omutima gwaŋŋamba maama wo tafudde nga mpulira tekimmalira kumulabira mu mmere eyo. Nagamba omukyala we bamuyita Nabukenya, simanyi oba akyaliyo. Nabukenya Muganda bayira we oba senga wa Kididi oba jjajjaawe muganda wa muzeeyi Mukooki. Mukyala Nabukenya namugamba njagala kukwata ku maama wange. Yaŋŋamba bakuyambeko bakuggyireko akantu ako. Abakazi abaali mu ddiiro banjigirako akantu ke waggulu. Nga mpulira sikyategeera. Naye ekyasinga okummalako obwongo n'okutegeera Mr. Sayima ekintu kye sobola kwerabira. Bwe nakwatako bwe nti maama wange. Namubikkula nenjagala mulabe bulungi. So bwe namubikkula nti nayagala nasitula namukwatako bwe nti nasitula omukono gwe. Mr. Sayima omukono ne gunjijira mu ngalo nga baagutaddemu buteesi. Nekojjo Bino byenjogera abantu eringanga firimu. Omukono bwe gajjira mu ngalo bwe guti saddamu kutegeera naye jjajja saamulaba. Era simanyi bwa jjajja bwe yafa yali afaanana atya. Njukira jjajja saamutunulako okutegeera kwakomaawo. Kubajjukira baba temasiga baba batwalako mu ddwaliro baba batungo baba bakebere. Poliisi yajjawo nekola investigation ne babakuŋŋaanya. Tabatwala mu ddwaliro. Era poliisi yakola ebifaananyi byonna abantu babatematema shuwa nga bafudde. Nga si byagamba nti oba bamukebere. Era poliisi yajjawo n'abasaba bayo ne bakola ezo ze bayita lipooti biki byonna. Bino ebintu byenjogera poliisi y'ebuyamba Kookiraakaayi. Keesi gyeri okuviira ddala mu kakiiko. Eggombolola poliisi y'ebuyamba, poliisi y'Erakai prison, poliisi y'e Kaliisizo, gyonna ezo zenjogerako. Poliisi y'e Masaka mwe yali alina okuva ng'agende mu kkooti. Kati omanyi kakati njagala tugende kale soke tugenda wummula bwe tukomawo njagala tugende katema abantu omusango omunene emisango eminene bwetyo because murder ya twice avaayo atya kati katunatufunye omukisa okugenda ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi
ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula ng'ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen k'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna. Oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeke bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nassana Municipality, Wakiso District. Essimu 07564946 oba 0705477993. Tufuna ku WhatsApp +973623885. Ndine nekoji emboozi sitanyokola mboozi bweziti so olaba siina bwe siyingidde you'll excuse me kuba nyangala ba film but avaayo atya kyekitaakolebwa kaakati nzooga omwaka 2012 maama wange ze yaffe ennaku z'omwezi zaali nga 2 omwezi gwa 10 olwo nnaku sirirwerabira mu bulamu bwange. Maama wange bwe yafa ebiseera ebyo nze nali nkyasoma era nga sisobola kubaako kyenkola ku bintu by'emisango. Naye anti wange mu Luganda aba maama wange muganda wa maama wange eyasigalawo omu kubanga bagenda okufa ng'omu already yafa bambi ng'era yakafa ndowooza emyezi nga 2-3 emabega. Okitegeera ezo ensonga ne zituukawo nabo ne babatematema ne bagoberera oli kati omu eyasigalawo bamuyita maama Nabukenya. Abantu be Lwabbanda Kyamasasi bamumanyi maama wa Asafu. Yasigala bambi ng'akola ku nsonga ezo era yagoberera bulungi emisango buli kye bamugamba yakikola. Era bwe nabadde nnyumyako naye bambi kuba nze zino ensonga mbadde sigenda zijjamu. Sagala bintu bya ttaka, sagala bintu byakwogera ku bya ttaka, si byagalira ddala. Naye Uncle Simon ekindeese mu zino ensonga lwaki ogamba nzizeemu nti bambi wemala ensonga olisinga okwagala yekaani Kajuna yakwatibwa teyakwatibwa yeetwala ku poliisi. bwe yeetwala ku poliisi avaayo ne bamwongerayo ne bamutwala ekaliisizo ne bamutwala e Masaka. yagenda mu maaso g'omulamuzi bwe yatuuka e Masaka ku prison maama wange bamuyita Nabukenya yagendayo okugoberera emisango ne bamugamba omusibe waali n'ali ku musango gwa mmada ku ssaawa eno akyali ku limandi. Ne bamuggyako buli kimu kye basobola omufunirako singa baba bamwagala. Ne bamugamba era omusango bwe gunaatandika okuwozesebwa tujja bayita tugenda kubayita. Era ne bamukakasa ne bamugamba ono si waakuteebwa obulamu bwe bwonna kuba ekintu kye yakola kibi nnyo era tekyetaagako na bujulizi. Maama wange yavaayo. Maama wange oyo bwe namubuuziza yaŋŋambye Kajuna baamusiba omwaka gumu n'emyezi 3. Yali ali awo nga ye musanyufu amanyi oli ali mu komera baamusiba busibye tebaamusalira yasibwa busibwa. Alabika teyagendako na mu kkooti bino byenjogera kubanga nze maama wange oyo anti wange yaŋŋambye oyo omwami
ye bwe yali ku kyalo bw'ati bwayisirewo omwaka gumu n'emyezi 3 n'amulaba omwami ng'ali ku kyalo akomyewo era yatuuka amuwooningirawo n'amugamba koddamu ku musango gwonna okunfolowinga wenkiwulirirako bwe nti wenkuttira kati naye nga maama we naye ali kulina ettaka lya jjajja. Ye yafumbirwa bbaawe n'amufaako ali ku ttaka lya bbaawe. Ettaka lya jjajja waasigala wano. Kati ettaka lya jjajja wange ono yafa ng'alina endagaano era banyumiza mutabani we bamuyita Alooni first born we w'oyo omutemu. Bwe yali ng'ali mu kkomera yagenda mu kkomera n'amuwa ekiragiro n'amuwa n'obugazi bw'aba agenda n'atunda ku ttaka lya jjajja ajje bakole ku by'emisango era n'amugamba n'agula ajja wano mu kkomera ne mmuteerako neki ne mmuteerako omukono era oyo Kajuna yaleeta oyo Alooni mutabani wa Kajuna baanoonya abaguzi ne bagenda ne bagulako ekitundu ky'ettaka ne bagenda ne mu kkomera ne babateerako omukono ndoza ne bagaba nga bamama ababiri abasigala bali ludda basigala maama wange ali omu yasigalawo bandi ate omulala omuje yali yafa nga bano tebanaba kutemulwa yali yakafa emyezi nga 3 nga bakamuziika kati n'asigala nga maama musigazi omu maama wange yasigalawo omu ennyumba ya jjajja ani agirimu ennyumba ya jjajja ono omutemu yagijjawo bwe yavaayo bw'ati buli kimu yakijjawo. Jjajja yaziikibwa ku ttaka lye eryo lennyini maama yaziikibwa ku ttaka lye lennyini ne maama wange ne maama wange omulala ge malaala 3. Yes. Naye ono bwe yatunda n'agenda eri ne bamuteerako omukono ndowooza ssente baali banoonya za kukola ki za kiriyalinga kuba ettaka lya jjajja wange kyensuubira lisukka mu yiika 10 kuba sirimanyi lyonna gye likoma ekitegeeza kati Kajuna yali mu ddirabirire yalirimu ku saawe kati kankubulire lwaki nze mu mawulire nti maama wange yasigalawo yabadde awo ng'awuyo omutima gumuluma ng'ayagala kulimira ku bantu be yabadde akutta enkumbi ng'agenda kulima ekibi n'asisinkana omusajja ono n'amugamba oddaga wano enkumbi ogenda mu kibanja kyange era n'amugamba kwoli kirinnyamu bw'oti ate gwe tebajja nakukuziika awo n'agamba negala amalaalo ngenda kugajjamu mujja kusanga maiti mujja kusanga kofini nga ziri awo ku kkubo okitegeera neŋŋamba lwaki abantu ate abamwesonyiwa ne bamuleka n'ettaka alitwale n'emisango ne bamuleka taddayo mu kkomera bamwesonyiwe ate ali mu bamalako emirembe gyabwe kwe kujja wano Mr. Simon mbadde nsaba nkimanyi zino ensonga toziyingiramu era ozitya naye nze sikaayanira ttaka abandaba sikaayanira ttaka liri ettaka lyakubukojja sina kyendyagaza naye ekintu ekiri mu kunnuma abantu bange baabulwako obwenkanya anytime nsobola okubeerawo ne baŋŋamba muganda waafudde ye mwana yeka gwe nzaalibwa naye mu maama omu ne taata omu Kaweesi naye nga ye abeera ku kyalo talina waakuddukira tajja kudduka alekewo famire ye era njijjukira Kaweesi yaŋŋamba ekigambo kino bwe namala ebigezo bya siniya 6 kuba nagenda obimala ng'omusajja yaddadda ku kyalo yaŋŋamba bwe namukubira essimu njijjukira nali ombulayo bw'ennaku nga 3 ne mugamba olunaku bwe ruti ogenda kujja onnone ku ssomero ebibuuzo bigenda kuggwa lunaku bwe ruti njijjukira Kaweesi ekigambo kyaŋŋamba esa kyayaŋŋamba neeko mbadde bulijjo saagala kukugamba naye omuntu eyatta maama waali ku kyalo ayinza okuba alinze naawe okome waatutte bameka 2 mbadde nsaba noonyaayo kyonna ekintu kyosobola okukola olabe nga todda mu kyalo nnyina piki yange wano gye mbadde nvuga okutuuka ku takisi ngenda kangitunde sente zonna zenjamu ngenda zikusindikira
nze nja kuba nga ntambuza bigere okutuuka ku takisi kuba takisi esula mu tawuni ate yasula waliwo ka distance. Era yatundamu mu piki yakwata oba emitwalo 8 njijukira nga sentunze mu kapiki kange kubanga mbadde nkatunda speed baako nekyokola. Kaweesi yampeereza ssente ezo. Bino ebintu byenjogerako gayi bamuyita Kaniini mu Nyalwanda eggaba abimanyiiko kubanga gwe yagamba nfunire ku kyokkola. Kaniini yanfunira ewuwaawo ne ntandika okutundirawo amagi. Abantu b'eggaba bonna bandaba nga ntunda amagi naye tebamanya kyandinga ku mutima ennaku gye nalina. Kaniini olw'ennaku gye nalina yaŋŋamba beera wano ne ntandikawo ku ddayale yiine kati ekyaliwo. Ne ntandika okuteekawo amagi ku bbalaza ku ddayale nga nsula mu manju bwe mutundirako n'amata mpaka Katonda bwe yannyamba n'enjiga enviiri. Enviiri ze zinkoledde ekyamaanyi n'ensiba enviiri abantu ne bantegeera nnyo ne zinsitula okuntuusa wano paka wenyimbya music abantu ne batandika omutegeera. Naye Mr. Saimo teri kintu kiruma nokera ku makya ne weesonyiwa ensonga zonna n'ogamba ebyange nabikwasa Katonda. Oba saagala kuyomba na muntu lwa ttaka, saagala kukayana na muntu, saagala kugenda mu misango, simanyi bandaba ku poliisi mu misango. Naye omuntu n'atuuka n'akuggyako n'eddembe lyo tosobola kugenda wadde okulimirako maama wo ku ttaka eryabwe lye baagula. Tosobola kugendawo okumulimira Mr. Saimo. Kuva we twaziika teri asobola kulinnyawo. Simanyi n'ennyumba ya jjajja oba naye nga baŋŋamba baagijjawo banga omusajja agijjawo n'amataffaali gonna n'agatunda buli kimu. Abatuuze bamulaba batya? Era mbeerawo ne ŋŋamba bannaaye omusajja ono abantu bamulaba batya? Abantu b'omuddu anja babuuza Kajuna mumulaba mutya? Kuba buli omu akimanyi yatta abantu. Naye n'ekirala bannaaye kankowoole simanyi ababaka be tulonda siganye muli mu paalamenti naye muweereza abantu bammwe ku byalo. Nkoowoola Honorable Kinyamatama. Nyabo Kinyamatama nkukoowoola nze bampita n'ekojji. Eno message ekutuukeko era buli omu amutaagingaawo. Namulaba mu paalamenti ng'asimbye Nakakongola ng'agamba alwanirira ddembe ly'abakyala. Maama wange yali mukyala eyali yeekoleddewo kyakoleredde abaana be. Jjajja wange yali mukyala eyali yafiirwako bbaawe n'akolerera abaana be. Maama wange Nabukenya yasigalawo nga mulamu mukyala. Nkusaba tolwanirira nze, kale lwanirira abo abakyala. Kuba kiba kya nsonyi okubeerawo omuntu natta abantu babiri n'abatemaatema buli kitundu n'akiteeka wali ne batamusiba wadde emyaka 2 n'atagendako wadde mu kooti nadda ku kyalo n'ettaka lyennyini n'aliddako n'alikola n'akolerako by'ayagala. Naye nga mukulembera abantu kati mwafe abantu be mukulembera mulowooza tuba tuwulira tutya? Honorable Ssemwanga gy'aviira Bakawe Buyamba. we Buyamba Dwaniro Kochi ne Kinyamatama bonna be babatwala byenjogerako bino babimanyi. Bwe baba ali tebanajja mu buyinza baabiwulira baabiraba babisoma mu mpapula z'amawulire. Ataliiko nfuufu gaakuba amawulire ago. Ndaba program file ku mmeeza ekola okunoonyereza naye ekoleko okunoonyereza ku bintu bino. Honorable Javiira mbadde nkyakugamba taata nkwagala nnyo naye nange nkolerayo kino ng'okyali mu ntebe nange nsigaze eddembe lyange mbe musanyufu nti wakinkolera. Mbadde nsaba omwami Kajuna ali mu kumalako abantu emirembe eyatta abantu omutemu oyo obeeko kyokolawo buli omu afuna obwenkanya ku mutima. Nange mbeere ku kyalo kyange nga nva wano e Kampala ne ngamba ngenze kulaba ku bantu bange. Naye omuntu n'obeera ne Kampala nga tosobola kgenda mu kyalo. Kuba tosobola kgenda ne weebakayo. Okitegeera obeera ku bwerinde.
so banaye abantu abatulaba ze bampita nekoji mbadde nsaba abantu abatulaba nkimanyi Mr. Saimo ngamba Saimo Kawalaata atya nnyo ensonga zino naye mbadde nsaba munsabireko nga nange bwe mumusabye mumunsabireko n'amaanyi eri mu ddwaniro wala okuva wano genda e Kampala tuyinza okuba nga n'obusobozi olumu asobola okuba nga ayagala okugenda obusobozi ne bukola ki ne bugaana oba okunoonyereza kuba bino ebintu birimu poliisi abantu b'oku kyalo okutuuka ku ground tosobola genda ku ground eyo nga tolina security naawe nga bw'okiraba naye ebyo ebintu byonna byetaaga financially so Mr. Simon mbadde nsaba munnyambeko mufollowinge bino ebintu mwogereko naye mutuwagireko tumalirize ensonga zino nange mbeere mu nsi yange nga ndi musanyufu kuba nkimanyi asobola okutya naye mwe musobola mumuteekamu obugumu kuba nkimanyi abantu abali mutulaba muli bagezi nnyo muli bagagga nnyo muli basabi nnyo ate musobola tuteerawo amaanyi ag'enjawulo so mbadde nsaba buli omu alaba interview eno ajongereyo ku muntu omulala n'omulala emutuukeko ate batuyambe kuba tetugikoze just for entertainment tugikoze kufuna buyambi kuva mu mitwe egy'enjawulo kuba okwegatta g'emaanyi yes Mr. Saimo eryange biwedde kale tweyanzege first of all mu ggwanga erina amateeka nga Uganda emboozi webanga ntuufu kyewuunyisaamuko naddala mu kifo ekirina obuwagizi bwa gavumenti eno eriko nga Rakai nga tulabira ku babaka ba paalamenti abavaayo I think Javira teyavuganyizibwa na kuvuganyizibwa oba I think teyavuganyizibwa na kuvuganyizibwa so ate nga yali mupya so I think it is kiba kya buswavu muko naddala ku eri gavumenti lwansonga nti wandirowoozezza nti abantu abantu bakuwa naawe boyina obbawa oyinza obutabawa nguudo kubanga it takes money osobola obbawa obwenkanya kubanga kyo tekitwala tekirina cost ne Honorable Kinyamatama naye yennyini so katulabe how things binaatambula naye ndowooza kiri mu interest ya buli munnayuganda okumanya ddala ebyogerwako bituufu I think kiri mu interest ya buli muntu era ne baba mukulembeze ogwanga alabye ku video neyandagadde okumanya ddala ebyogerwako bituufu oba bya bulimba so fana legenda kubanga tusukkawo but you can share the video etuuke weeyina okubanga egenda mbeere bulungi mwelaba